waliwo ebibuuzo ebisobola okutambula eyo. Abantu bangi babitambuza naye nga tomanyi kuleeta ku president Kyagulanyi Ssentamu. Bangi bagamba kudda mu kalulu, bangi bagamba tugende mu kalulu. Olina view, olina endowooza yo si wano mu Kongo. Twetaaga okuva mu kalulu, tetwetaaga kudda mu kalulu ne president Kyagulanyi. Nze nno nina eyange nga ngamba twetaaga okudda mu kalulu lwa nsonga singa kalulu kiba kitegeeza kyaffe gyeko emyaka bonna nadda mu kalulu ne bajja okuba revolution yaabwe naye nga tomanyi revolution kiddako. Bayinza okuba bali mu revolution ng'eya Museveni gye yaleeta naye nga yakusaanyaawo bantu bamu, yakuponya Uganda ya General Museveni. Ne tumanyi revolution ya Kyagulanyi naffe abagirimu yakutuusa Uganda tugifuule ensi empya tugyeyagala abaana baffe n'abazzukulu bagyeyagaliremu ereme okubeera ng'eno ya General Museveni. Kaakati dda mu kalulu kiba kitegeeza Kyagulanyi bakola kikukwata mundu atya, Kyagulanyi akola kikulumba ku luguudo akola atya, byonna bikoleddwa. Kyagulanyi atugambye twekalakaase turemetere waffe. Kyagulanyi atugambye twekwate mundu muzikwate sinalabayote, manyi byonna abigambye naye ate nga ebimu biri mu mateeka kikkirizibwa. Ekikkirizibwa kitulira mu constitution bibiri, kwekalakaasa na kalulu. N'okwekalakaasa walina okubaawo ekikutembekalakaase, kirina okuba akalulu n'akateeka Museveni akamenyedde muteeka amateeka mu mateeka oba okitegedde ebintu biri ebikwatagana nga bikola kyekimu. Kalulu n'okukwatagana walina okubaawo ekintu kirala jako General Museveni naye mugamba okwekalakaasa justify ko General Museveni naye nga tekiri mu mateeka. Oyinza okukwata emundu constitution egerako kiteeka tosobola kisindika mu Kyagulanyi. Buli muntu alina endowooza kweno ensonga naye mbadde nsaba tufune endowooza ya muganda waffe no then nange nzija tugende maaso. Nze omu ku abo abaali bagamba nti tetwetaaga kalulu, nti era kalulu tekalina makulu, era nga nina ensonga zange ezenkuwa lwaki nali ngamba nti akalulu tekalina makulu. Naye oluvannyuma lw'okunnyonnyolwa omukulembeze nategeera lwaki akalulu ate twaki tukeetaaga. Naye n'ensonga zange ngera nange bwe nzikunnyonnyola ovaawo otegedde nti lwaki akalulu tetukeetaaga. Kuba natunuulira mu kalulu kano akawedde nga twetooloola eggwanga lino n'obukambwe mwami Museveni bwe yakozesa eri bannayuganda, naye nga ye yennyini yakera n'ateekawo eri ekkubo bamuvuganye mu mirembe, naye nga yalina ne chance esobola okugamba nti akambe nga Idi Amin eyafuga ebbanga lyonna nga tewali bya bululu. Kuba Muzeeyi Museveni yakera n'akutegekera akalulu naye ng'ate agenda kuttira mu bantu abamu bawambibwe. Kuba abamu be yawamba nga tukyalina mu kalulu tebalabikako nakati, abalala baasibwa nakati bakyali mu makomera naye ng'akulaga yemu abamuvuganya mu mirembe. Kuba Muzeeyi Museveni akulowoozesa nti okumuvuganya mu mirembe ate kibi nnyo. Tovulaba Muzeeyi Museveni asobola okukwata abaana be yakwata abamuvuganya mu mirembe ba Olivia Lutaya b'amacete n'abateeka mu kkooti masho, naye ng'ate abayeekera ba ADF bajjamiru mukulu bawoleza mu kkooti eya bulijjo ng'akuteerawo ekifaananyi ekiraga nti gwe bw'omuvuganya mu mirembe ate oba mulabewo ennyo okusinga oli agenda omuyeekera. Lwaki akuteerawo eyo n'akulaga nti akulowoozesa nti nawe akalulu kakole ki kaveemu ojje mu bino. Kumbe kiri ekyobuyeekera kyasinga otegeera, era buli muntu amusindika amuzzamu ekyo okitegeera amuteekemu eyo sisitimu. Kuba ye Muzeeyi Museveni mujaasi ate mu birooto bye ayagala nnyo ebintu by'okutemula. Kuba omujaasi okutta tekyewuunyisa kuba ekyo kye bamutendeka. Kuba okitegeera nti Muzeeyi Museveni akusindiikiriza akujje mu kalulu akuteeke mu sitayiro gy'asinga otegeera kuba ekyo kyategeera.
kuba obuyeekera kyangu nnyo. Muzeeyi Museveni tasobola kubanga yayeekera n'awamba n'atateekawo kabinja kasobola mumukwatira bayeekera. Kuba eyo sitayiro gy'ategeera. Muzeeyi Museveni yasobola okukera n'akulyetingawo obuyeekera ye, naye ng'ekigendererwa kye kukwatirako balina birowoozo bigenda mumuyeekera. Kyova olaba afuba nnyo okukusindiikiriza akujje mu kalulu akakutamye akulage nti tekayina makulu, nti era kuba yagamba nti nze obupapula tekanjija mu ntebe, era n'akumalirayo n'agamba kotapiini egendamu na nnyondo era evaamu na nnyondo. Ebyo byonna bikusiigira akutamya akalulu. Era nawe bw'obeera tolowoozezza nnyo kikuleetera okugamba Muzeeyi Museveni ono akalulu tekasobola mmuggyako. Bwe nnali ndowooza nange, naye nasooka neesirikiramu nga pulezidenti atunnyonnyodde wano, kuba yannyonnyola nti akalulu tukeetaaga, ate ng'ebyaddala nange nagenda okitunuuliramu, kuba Museveni kiri kyayagala. Museveni mu birooto byo byonna ayagala kimu nga twetta, ayagala tulakera lutalo ebyaddala, kuba mujaasi era yakulaga nti atutemaatemamu. Omuntu wakera n'abatematemamu n'abalaga nti temuyina kukwatagana, n'ayingira mu buli sekita ng'agitemyetemyemu. Mubeerenga shuwa nti mu buli ngeri muba muyina okuba n'olutalo olw'amaanyi ennyo. Kuboledde obwakabaka akulaga abutemamu, bannaddiini abatemyemu, oba okitegeera. Teriwo kibinja kyatatemyemu. Kati bw'amala obbakola ebyo byonna tekiddako. Kati bw'akulaga nti akalulu tekalina makulu, akusindika mu kiri kyategeera, kuba bino tabitegeera. Bino ebyobwongo tabitegeera, n'ebyamaanyi mulungi nnyo, kuba ebyo ebyokutemula anyumirwa, talina ne kyafiirwa, kuba yeeyagadde emyaka gyonna. Ekyo olaba mu buli kifo. Tunuulira watuukira okukuleetera omutabani nti yeggwe CDF. Oba omaze okulaba gye kiggwera. Kati Muzeeyi Museveni bw'akulaga nti naawe akutamizza akalulu, ogenda kujjira mu birowoozo kibyakumuyeekera, kitegeeza ye aba asikowalinga. Kuba mba nkimanyi tuba tujja mmuggyako, naye tuba tetugenda, naffe tugenda kufuuka ye yennyini. Era bwe tugenda ne tujjira mu vako lye lyennyini, tuba tugenda fuuka ye, kuba temusobola kukwata buyinza. Nkimanyi tuba tujja mmuwangula, naye mukimanye bulungi nti olutalo lw'emmundu lutwala obudde buwanvu. Ate okusinziira Muzeeyi Museveni bwatutemyetemyemu nga bannayuganda, okutandikira naddala mu famire zennyini, tosanga famire nga temukwataganirako ddala. Nti bw'amala okubatematemamu bw'ati ate n'abaleetera olutalo lw'emmundu, kitegeeza abantu baba bagenda kwetta bangi. Nti Muzeeyi Museveni amaze obbakolyetingamu nti akutte kabiri emu, oba abantu abafaanagana bali mu buli kifo ekyakabi be balimu. Era waliwo abantu abakeera ne balowooza nti abantu b'omu Western bonna beeyagala. Era ngo ye abalinako obusungu bungi, naye nga olwo abutamanya. Era bw'otuuka mu Western bawala baabwe basinga okwetunda ku nguudo. Oba okitegeera, obasanga ku nguudo nga bawala baabwe be beetunda ennyo, naye baali etunze nga bali mu bulamu bulungi bawala baabwe. Ndowooza omuntu agenda okutuukamu eyo embeera aba alemereddwa. Naye Muzeeyi Museveni akulowoozesa nti Western region bali bulungi bonna. Era osanga omuntu ng'anoomedde abantu b'omu Western ng'abalabanga balabe be. Kati Muzeeyi Museveni bw'akeera n'abasindiikiriza mu lutalo lw'emmundu, beerayo ng'okimanyi nti shuwa olaba tubeera namu bino nga fala just wabeerawo ng'akulaba osobola okubaako n'ebyokulya ebisinga ku bingi, ekyo kyakuwalanira. Ng'era ye mu bwongo bw'akimanyi olumala okukwata emmundu ogenda omutte, kuba naye ye nga bw'akuwalana aba mu bwongo bw'akimanyi naawe tomwagala, era bw'okwata ku mmundu ogenda kusooka kutta ye. Ekyo njagala mubeerewo nga mukimanyi nti Muzeeyi Museveni yatwawulayawula, nti abantu bonna kwegamba tulina obukyayi bungi. Omuntu abeerawo ng'amazima ga Katonda mu ggulu takwagala, nga tolina kyewali omukoze. Bw'amala otuteekamu eyo embeera ya yala tetukwatagana, bwe mukeera ne mumuwa olutalo 5 aba amaze otuwangula. Kitegeeza Muzeeyi Museveni tulina mukubiramu eno sitayiro y'akalulu, kuba akalulu ebeera mmanduso. Tusobola okuba nga tetusobola kugamba nti akalulu tetukeetaaga ebyaddala, nange nakitunulamu akalulu tukeetaaga nnyo olw'ensonga Pulezidenti yagamba akati kubamu akafaananyi gwe ssaawa zino abeekwasa nga tulina kibiina ekiri ku opposition, naye ng'olaba abeekwasa nti accident eguddewo temugenda kugenda eno. Kubamu akafaananyi singa tetubadde ku opposition, twalibadde tusisinkana tutya bannayuganda nga twogera nabo? Twalibadde tugenderayo mu kitiiki? Awo eŋŋambira nti akalulu tetusobola kugamba nti tetukaagala, akalulu tukeetaaga
wabula ate tulina okukola ennyo tusobola n'okutatuuka mu kalulu wabula tetulina kwewa bbanga lyakujjako Museveni tubulaba nina omusajja omu gwe nalabye agamba abapopozisoni babeerawo babuzaabuza abantu ye alabira ddala mbu ffe tuluddewo nnyo okukwata obuyinza mwana oba ebiniga ebimu bisiru mulowooza okukwata obuyinza bw'eggwanga kulonda kiyamaani wa kyalo okukwata obuyinza bw'eggwanga mujja mwetegeka mpola mpola temubuuka bubuusi ne muva eri ne mukwata mulina okwewa ebbanga mulina okwegumiikiriziganya okitegeera kuba kyemugenda okukwata kinene si kukulembera kyalo mwana tugenda kukulembera bannayuganda eggwanga ddamba osanga oli ng'alagira ddala Kyagulanyi mu biveeko ebyo bye muliko mwalemererwa naye ng'amubuuza tutandise ddi okulwanirira eggwanga lino nti mu 2017 tuli mu mwaka ki nti 2024 emeka 2024 nti tuluddewo nnyo era osanga Fala ng'akulaga nti agwe biveeko n'omubuuza gwe nteekateeka ki gy'okoze ku Uganda omusajja mulaba atutemamu abaawudde yawudde kati bwe bamala obbawula yawulamu ki ekiddako awo leera muli bisiru tesiti kwefuula bwatategeera oli amaze otutematemamu kyogamba gwe tokimanyi nti bwe mumala okweyawulayawula ekiddako luba lutalo boyi mubeeremu niyo osanga Fala ng'ali mu kutumalamu maanyi mbu kati ffe tubiveeko kyogamba mbu gwe egganga nga bw'oliraba litambula fiiti tesiti mubeereko olumu gwe ozannye paati ki gwe kennyini oyagala tulaga nti naffe tubiveeko naye nga naawe kennyini okoledde emyaka 2 oyagala kyusa bulamu bwo biganye neera okukola tokuvangako lwaki okukola tokuvaako nga naawe okoledde emyaka 2 oyagala kyusa na bulamu bwo gwe ng'omuntu naye ssebo olabira ddala nga ffe abaagala otereeza eggwanga ddamba tulina kubivaako tutuule butuuzi naffe eggwanga tulabe eddabe so baganda bange mwenna abali eyo tubeereko bubeezi akalulu tukeetaaga bwe kaba katuuse tugende tukalonde bannayuganda bagende bakuba akalulu kuba muzeeyi alina ekigambo kye yaŋŋamba nga tuli mu kyalo nga tulima nga nnima ebikajjo byange bwe babibba naŋŋamba omubbi takulemesanga okulima luliba olwo n'omukwata okitegeera so akalulu tunaaba tutuuseyo nga muzeeyi Museveni tetundamuggyako kuba nze nnina essuubi tine mu kalulu akajja ebitundu 85 taliiko ekyo kyobeerawaawo ng'okimanyi wabula ate sisobola kukuwaggala nti wabula nze nkimanyi mu kalulu akajja Museveni tasobola kuddira ku ballot paper ekyo beerawo ng'okirina mu bwongo obwo nze gambye kuba tagenda ayinza n'obutabeerawo nno General Gaddafi ekyagala akukulonda kalale kansukiro tufune ne bakomuledi mwenna eno y'ensonga gwe mugulundi ogusembye ogikoonako era omuntu asigala ng'agivuga na Uganda we baba bakutegeera nze baba bategedde ogwange embanga ukoze challenge eriwo eti Museveni ekirooto kye kyonna ku nafu ya Kyagulanyi kwe kulaba nga Kyagulanyi munafu tugenda mu kalulu akalulu ke tugendamu tukirize tugaane Museveni tuyinza olwana ne tumujjako kale nitugambe nti tetukatuuseemu naye ate tekitegeeza tuteme empenda ze tuyinza oyitamu just in case nga tutuuseeyo eri Kyagulanyi azagambye ngenda mu kalulu bw'atakagendamu Museveni ajja leeta bakatumba oye ne bansereko ne bali balukwago babeesige bamwesimbeko bamala omwesimbako bazanye katemba gwe babadde bazannyanga bulijjo kati Kyagulanyi tobadde mulingi onootandikirawo ogamba nti banzibye ekyo kyekisooka ekyokubiri bw'ogamba abantu nti kale wadde Kyagulanyi agenda mu kalulu naye mmwe temukafaako nnyo temukagendamu kitegeeza nti oyagala Kyagulanyi bagenda otuuka mu kalulu nga Kyagulanyi munafu akalulu kagendeme kubeeramu impact eri awo kitegeeza ki nti bajja tambuza propaganda nti Kyagulanyi anafuye tebakyamuwagira olaba yagenze mu kalulu abantu mwabalabye tebabaddeyo abantu tebabyetabyemu ng'ate naye akola ki naye nga mwakali kitegeeza kino ekiso bamusala saidi zombi okukagendamu obutakagendamu kikuba struggle n'okukagendamu ate kikubira ddala n'okukagendamu nga munafu nakyo kikubira ddala struggle kati gwe komuledi gwe eyayita komuledi gw'osiiba otambuza ebigambo ogamba abantu nti bannange ekyakalulu ffe tetukagendamu
mu bigambe nnyoko tokwata abaana bono bateeka mu kalulu bajja kubattira obwereere ebyo nga gwe byogamba kitegeeza weegasse ku banafuya Kyagulanyi oba omaze okwegatta ku banafuya Kyagulanyi bino ebintu bya bwongo byakutegeera nnyo nkubuulira si byakuyimirira buyimirizi n'oyisaawo by'oyisaawo olina okulowooza nga tonnayiga mulabe gwe tulwanyisa alwana atya then olutalo tojja lutegeera gwe sooka weebuuze gwe alwanisa Museveni obukodyo bwe alwana atya bw'onootegeera Museveni engeri gy'alwanamu ojja kutegeera engeri gy'ogenda omulwanyisaamu ffe tumanyi engeri gy'alwanamu era tulowooza nnyo kubanga gwe tolina ngeri gy'oŋŋambamu Besigye akuba akalulu era ebyo byayogera Besigye akuba eby'ennyonyi kya pulezidenti okulinnya ng'agenda mu nnyonyi naawe komuleedi yenna oyimiridde ogamba ebyo eby'ennyonyi tebikola ebyo ebyakalulu tebijja kukola kitegeeza idea zo za Besigye nze naali ku advise nze gwe wenna atambuza narrative eyo genda owagire Besigye yalina ideology zo ezisobola okutuusa mu ebyo by'olwanirira yes naye woba weesiba ku Kyagulanyi eno omuggyako masannyalaze eno bw'omutaapingako eno abantu webakola ki we bakwagala nga bakwagala lwaye ate otandika oyisaamu ebikuba pulogulaamu ze ebyo tetugenda bikkiriza Museveni we tuba bakwekalakaasa tumuggyeko ekyo si kirinaako buzibu tuteekewo embeera aveeko naye point eriwo bw'atavaako kati ne tutuuka mu kalulu nga wakakuba ononnyonnyola ky'abantu wabagamba temugendayo mujja fiira obwerere kati we munaddamu ate wonaddayo gye bujja maaso eyo atojja bagamba nti ate kati mujje be wamala okugamba nti bajja kufa kati onoobawagala nti nti tebaafe tukole tulwane olutalo luno nga tumanyi engeri gye tululwanamu nze siina gwe nnumba wano wabula nnumba ideology enfu mu nsonga zino bakomuledi mwenna eno y'ensonga gwemu owulidde bulungi ensonga tembese ensonga nga bwazitugaye nga Kyagulanyi tumujja mu ikumu eno kuba ukira nange nti abantu ojja abaliwo soko tutunira example y'abaana b'amasuuti abayite b'ebitiibwa abantu babaddewo ebbanga ddene beesikiririzaamu nga tumanyi mwanange ali ku kyetuli oluvannyuma nnyo kujja Kyagulanyi laali nebwa oli kwa bano bulijjo bateekawo obuteesi kutubuuza bulijjo tebali ku kyetuliko tutegeera ekyo Kyagulanyi eri mu byo oba okiraba gino alina myaka mingi wano tegikyabula na myaka wano kati gwe oggwamu amaanyi waliwo Kyagulanyi owalaali n'omujja mu equation kiba kitegeeza bagenda kugjawo abafere mu equation kiba kitegeeza gino Museveni wa breaking yawati ne bwafa enkya Kyagulanyi omumenya dda abalala baba bagenda okutekinga abafereera kupinga Kyagulanyi ng'ali waggulu nite 7 abreaking oba tugwe sirika akabu nefesere nga tukyali maanyi nga tuli vaawo bwabanze nebantu avewo pakati naye abaddewo myaka 4 tufanga oba kitegedde kibannaffe abase manye nti buli ekitandika kikomerero lya kita Kyagulanyi ayinza okutajja nga bwe tunaanye togamba tugenda mu kalulu tunoja omusujja gwa malaria magenda kutuse kati bw'obanga gwe Kyagulanyi wamumenyeemenye Museveni wakutupala oba okola ki kirina okuba nga best alternative agino Museveni akiviiramu alternative eri waggulu eri ku mumwa gwa buli muntu oba okitegeera tulina nga tukiipinga ekyaffe muwe egirina okuba nga bugulumu oteekako bwati rimoti nga wetufunira alternative nti genda Museveni nga Kyagulanyi yali awo yekka tewali asobola kuvayo kujjayo omutwe kiwali onoonyega mbireke muleke omusajja afuge okitegeera naye gwe ovayo otandika okudimuza
mufate tudda mu kalulu abebyaliwo abafa bino batafa okimanyi gy'abantu nnyo obulwadde bw'omusujja gw'ensiri obulwadde obutasanga amalwaliro obutafiwa ku malwaliro kimanyi abantu bafa bangi okusinga abafa nga bagwanga lyabo onaku muziika abantu ewaalo kyammwe mu kitundu kyammwe nga tebafukalakasa tebafuanga naye nga bafudde nguudo mbi nje ng'amalwaliro nga tewali ddagala tebafiirako lwakuba nti amazzi ge tunywa amacaafu embeera gye tutambuliramu n'ofuddwadde byotambudde lwakuba abakulembeze bafu gamba mbu waliwo abafa nga balwanirira eggwanga njawo wale wamwe nti bameka bafudde nga balwanirira eggwanga naye bameka bafudde bayitirivu katonga alina okulwanirira eggwanga okusinga ebirwadde birala soka tujja nti no tulina olutalo olw'okulwana tujjeko General Museveni naye nga abantu kusigala mu kyamateeka ekyakulatandike nti yaani mutumubalo kino oli konkoshwa gwagala mu kalulu nti nno ogenda kuwanga byokola bakale kwekalakasa ogenda kukalakasa omale Museveni bakale kwata mundu nti ogenda zikekeza paka Museveni ng'agenze ko kikole first with kyoyagala okukola tugambe kati tudda mu kalulu naye ng'ate kyoba byonna na ne bwobanga okutta olwa n'ojjako General Museveni oba kasa n'ojjako General Museveni aganya bw'olina okudda mu kalulu Kyagulanyi omubuleekizi tekyalina amaanyi mu byakalulu bw'onoddayo ng'owetaaga akalulu okufuula Kyagulanyi pulezidenti eby'amateeka ogenda kukola otya ng'olidde wamubuleekinze kuba byonna tubikola twekyanga wano nti no tetudda mu kalulu naye ne bw'onokwata emmulu n'ozikekeza nti begwa at the end of that day olina kudda mu kalulu okumayizinga Kyagulanyi wo abadde alwana n'emmundu tugambe nti twekalakaase tukalakasa General Museveni n'ateekako okudda mu kalulu nyalondebwe ab'elegiiti tajja kwesibawo mu ggwanga abantu beekalakasiza n'ekyonze pulezidenti ayinalondebwa alayire wali ng'omulonde omubuleeti nze eno ne banesimbawo tebajja muntu ajja kulondamu omulala ng'ogamba akola nnyo bane tusobola tulowooze tuleme okubeera nabibimu sedda nati ebyo byogere ng'okimanyi nti kino kyeka kyoteka agana ensi ogunayizinga agala tuleme okubeera ku kyamateeka tubeere ku bumenyi teeka takwate nga nedda ssebo ebyo tulabayo era buli alemezaamu mweyo ensonga olira gino alemezaamu muno situdda mu kalulu Museveni ezo ddiru za Besigye zaali mu kkuba nga mutamugu Besigye kyakuba nawe ekyokuba pulezidenti adowa ne myago nga buli naku akagenda lwakyagaana tegeera kyakuba lero ne bano kye bakuba abo their brothers and sisters bakolera General Museveni mbagala nnyo mwenna abaliko dunda na chama kyaffe Saabakuume mwera